Sena Waitana Rashida nga ndi Apps Coordinator Mukono District Moram Maka Water Project. Ekisaliddwa olunaku olwaleero tubadde ku mukolo ogw'okuhandinga over patina omupya agenda okuba nga atwala OVC Orphan and Vulnerable Children Program agenda okuba nga agitwala mu maaso. So ekisaliddwawo si kuba nti bagaddewo nti program tekyaliwo ne program ekyaliwo wabawangala n'akawuka ka mukenenya nganze tusanga okusoomoozebwa kungi. Ekisooka society gye tutambuliramu ebadde ekyalemeddwa okutegeera nti waliwo abaana abazaalibwa nabaki n'akawuka naye ng'abavubuka neŋŋamba nti nedda ekimala tuteekeddwa abantu bano okukkiriza nti tekikoma bukomye kuba nti tulina kubeera n'akawuka ka mukenenya wabula tulina okubaako ebintu ebiwerako bye tulina okukola. Tugeza tulina okugenda okusoma tusoma ate tumaleko. Era neebaza MURAP ng'eyita MOVC program yasobola okunsomesa nentuuka mu university ate nentuuka nemmala nako ate era yo yennyini neesalawo nempa omukisa sobole okubanga nsigala nnyamba abavubuka bannanga balina akawuka ka mukenenya sobole okwongera okubazzaamu amaanyi n'okubabudda okutuukirira kuba abaliwo ffe bujulizi nti kikyasobolera ddala okutuukirira nti gavumenti ekwasaganya wamu n'amalwaliro ag'enjawulo kussa n'ebitongole by'enjawulo era nga twenyumiriza nnyo mu kitongole ekyaffe ekya MURAP gavumenti esobodde okuba ng'ekolagana nayo ng'eyisaamu obuweereza obw'enjawulo. Mukyo tukkiriza nti tujja kutuuka mu 2030 lwansonga eriyo enkola ezizze ziteekebwawo balabe engeri gye bayinza okuyambamu abantu bano naddala abavubuka kuba gwe mugigi ogufuga byonna. Naddala abavubuka bayinza kubeerawo batya nga balina akawuka n'abo abatakalina obutakafuna. Waliwo programs ez'enjawulo ezizze ziggibwayo ezizze ziteekebwa ku mmeeza zisobole okuyambako abavubuka abo basobole okwenyumirizamu ekyo kye bali abatalina basigale nga tebalina n'abalina basigale nga bakalina baleme kasaasanya. Nga era nemu ku programu eyo sijalema butajjogerako bagiyita YAPS program ya Ministry of Health ekola ku bavubuka abali wakati w'emyaka kooti singa wabaawo omwana gwe bakutte fired child oba obviously nga bamukutte omuntu wabujulimu bamanyi okukozesa ebintu ebyo nti awaka abazadde tebaliwo baafa iki ne balinnya kuvuna nebiyite kati tubale tulina abasawo nga omusawo okugenda okukola ku police report egenda mu kooti omusawo aba ayagala ssente kubanga baba bamwetaga mu kooti okutesifayinga naye MURAP twatula nayo MURAP ebadde basasulanga ng'etuyambako ku bano abaana era nezo ensonga ne ziba nga ziba reported nga tezivaayo then tubale tukola enkiiko enkuŋŋaana mu bantu okwogera ku nsonga zino ez'obulwadde si enkulu eziriwo naye n'obutabanguko buno kasita bujja mu maka gender-based violence evuddemu ebizibu bingi nti taata bw'avaawo ne balwana ne maama taata agenda abaana tebakyalina busobozi nga amaka naye bw'ogendayo olaba embeera sinungi. Ekitongole ekyo kiyamba nnyo okutwala abaana baffe ne bafunira families endala naye ngera tuyita mu mitendera tuyita probation officers abafuna ensonga zaki ez'abaana. Tukoze ne Noah's Ark omwami gwe mulabye omuzungu papa yatwala ekiromita Noah's Ark tubadde tetumwayadde ekikulu naye ng'abaana balina ebyendiisa abali obubi tutera nnyo balifalinga ku Noah's Ark okuva mu disitulikiti zonna ze tukolera nga babeerayo ne babasomesa ebitoobero ne baba nga bakola ki